mwe ba house manager mujje wano omuwarabu mulabe edduka. Njagala kubalaga ekintu kino simanyi oba naasigaza omulimo oba naagobebwa n'engambye kanveeyo nkibalage. Obudde bw'empewo bwe bwayingirawo wano buli muntu bamuleetera enkofiira. Naye nali ndaba omukazi wa wano nga yeekengera omusajja wa wano yeekengera buli muntu yenna asula mu nnyumba eno. Buli kye bakuwa waka wano gw'olina okyegendereza naye nga bagenda nga batugulira enkofiira. Enkofiira zino bwe baazireeta nze saajambala nakati sigiteekanga ku mutwe gwange. Okitegeera ekintu ekyo. Nakati wendi kwogera nga njikutte mu ngalo waliwo akantu k'ensiseemu tebasobola kitegeera nti nakagyeemu. Kaakati buli nkofiira gye yaleeta yaliko kamera. Ng'enkofiira eno bw'ogyambala buli ky'oyogera ekirekodinga, buli ky'okola aba akulaba bulungi ku simu ye butereevu. Kati gwe bw'oba oli nga mukama we yakuleetera enkofiira ne weesiima mukwano wandiba ng'oli mu buwambe. Enkofiira eno erabika bw'eti njagala gikulaga. Nkoze vidiyo eno simanyi ekinaavaayo. Ze just ngikoze kubataasa eyo gye muli muyinza okuba nga nammwe temumanyi nga muzambadde mu nnyumba mutambula. Nno munange ye tannakitegeera. Naye nze nakizuula dda era saagiteeka na ku mutwe gwange nze gw'olaba wano. Mukama wange buli kaseera ngamba enkofiira eri wano mugamba gy'eri naye enkwasa ebbugumu n'enteekako excuse. Ate era tasaa kunfoosinga. Okitegeera naye nze nakizuula nti enkofiira eno erimu kamera. Nkizuula ntya? Nakizuulira ku simu ya mukyala we. Bino si byangu naye mulina okuba beegendereza. Enkofiira bw'eti bw'etunula. Ogirabye? Enkofiira eno bw'eti bw'etunula simanyi gwe bakabaawo ze baakuleetera. Enkofiira eno si beegendamu na MP3. Njagala nkukyusiza eno munda olabe. Bw'eti bwe yatondebwa. Ogiraba? Sebo kanaasa okukateeka mu kompyuta ye n'alaba buli kimu ekitambula. Okitegeera? Kaakati wano wali kamera wano. Kamera eri wano. Okitegeera ekintu ekyo? Ne baana mwenze natedde omuwarabu. Era Mukama Katonda atuyambe buli muntu adde mu nsi ye nga mulamu. Nze natedde omuwarabu wadde tetuli bakozi ba bikolobero. Naye nze natidde omuntu omuwarabu Mukama waffe. Nali neebuuza lwaki omukazi wa wano kugambye tateeka simu ye wansi, omusajja wa wano tateeka simu ye wansi, beekengera n'oyinza okulowooza tebalina bafumbo. Omusajja bamukubira esimu akukuta, omukazi wa wano bamukubira esimu akukuta. Lumu twakwata ejjirita ne tusala omufaliso omunene bwegutu gwa Mukama wange ng'omukazi awuliddeyo akantu kalinga kamera. Nimugamba madamu omufaliso osala gwa kinaga n'endabira ddala nti omukazi ono buli kaseera yeekengera omwami we. Nze kati nange wano nabagamba mu nnyumba y'Omwarabu ntambula nga mbega, omanyi mbega. Ntambula ng'omubbi buli every step mbeera neekengera. Emmere gye ndya gyekengera, amazzi ge naaba ngeekengera, ku buliri bwe neebakako mbwekengera. Engoye nga zino bwe bazingulira ne bazireeta nsooka kuzeetegereza. Omwarabu asaana okuteeka kamera ku lugoye. Nze n'enkofiira eyakimazeeko Badiya mbadde sikimanyi nti tutambula ne kamera ku mutwe. Badiya. So nga yakwata n'enkofiira eno sebo n'agiteeka mu kisenge kye nga nze bulijjo ng'amanyi mu kisenge kye temuli kamera. Kumbe zino enkofiira yagiwanika awantu. Era nayo lumu njagibakubira ekifaananyi ye eri mu kala ndala ya bbulaaka. Naye ekirungi mbagambye nti ffe tetulina misango gye tuli atooza mu nnyumba ya Mukama. Oyingira mu kisenge kye nakola by'olina okukolamu n'ofuluma. Neebaanamu mbeere beegendereza. Sharing ka video kano bereko house manager gokawa obo bereko group mwokateeka. Anti munyonyola nnyo kati tuula ku Mukama wo munyonyere byembadde ndi kwogera wano mu Luganda. Obo badroza mbadde saa kwogera lumirala.